jako akawuwo. Enkya ya leero kkooti etula ku Buganda Road mu Kampala esomedde Jamal Kiyimba omusango ogw'okuba n'enkolagana n'akabinja k'abayeekera aka Allied Democratic Forces akazze kakola obutujju ku mawanga ag'enjawulo omuli Democratic Republic of Congo, Uganda ssaako n'amawanga amalala. Olunaku lwa leero tuzze ku lw'omusango gwe baali bagulako oba gwe bagulako client waffe gwe bayita Jamal Kiyimba gwe bayita wiiki ewedde. Leero nga balina okuma mu kkooti okulaba oba bamusomera omusango oba bamutegeeza omusango. Bwe twali mu kkooti wiiki ewedde twategeeza omulamuzi nti kkooti eno erina obuyinza okulaba ng'ewuliza guno omusango, naye kkooti netusaba tukiteeke mu buwandiike kye twakoze era olunaku lwa leero ne tujja. Omuvunaanibwa Jamal Kiyimba ng'asinziira mu kkomera Luzira mu nkola ya Zoom asomeddwa omusango ogumuvunaanibwa nga mu kusooka akkiriza nga bw'alina ky'amanyi ku musango guno, kyokka oluvannyuma n'alabika ng'atategedde ekimubuuziddwa olw'emizindaalo okusooka okutaataaganyizibwa. Owulidde byamusomedde? Mbiwulidde. Kituufu, si kituufu oba tolina kyokimanyiiko. Wano omulamuzi azzeemu n'amusomera omusango kyokka n'ategeeza nga bw'ayagala okusooka okwogerako ne munnamateeka we ekiwaliriza omulamuzi okugobawo bannamawulire bonna mu kkooti ate ekitabudde munnamateeka wa Kiyimba, era ng'omulamuzi abadde talina kyakuzzaako bw'atyo n'ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ogwa 2022. Kyangu okunyonyola mu kigambo kimu nti kituufu oba si kituufu, kyetaagisa kusooka kwogerako ne looya wange. Munnamateeka wa Kiyimba Geoffrey Tulyamusiima oluvannyuma lwa kkooti agambye nti omusibe we yakwatibwa mu mwezi ogwa January wabula ng'aleeteddwa mu kkooti lunaku lwa leero ng'obudde bwonna abadde nga asibwa mu makomera ag'enjawulo ssaako okutulugunyizibwa nga n'essaawa 48 eziri mu ssemateeka zaali zaayitako dda. Kkooti ekkiriza bye twawandiise olwo nemuteeka ku buli oba ne bamugamba bamusomera omusango agukkiriza oba agugana. Okumusomera omusango asoose kubanga agukkiriza, oluvannyuma n'ayagala okunnyonnyola, oluvannyuma ate n'ayagala okugaana paka kkooti weeremeddeko nti leka asooka ategeere bulungi. Then kkooti nange neebanga eyagala okunkomaganya nsooke njogere naye munnyonnyole, naye kyennaku ebadde eyagala nkikole nga bannamawulire tebali wate ng'abantu abalala we bali, naye nkigaana nange olw'ensonga nti bwe mbanga nnina okwogera ne client wange tewali wadde n'omuntu n'omu wadde ne judicial officer oba state tunalina okubeeramu mu kkooti eyo. Tulyamusiima ategeezezza nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'omuntu we yeeyimirirwa mu lutuula lwa kkooti olunaddako asobola okukozesebwa ng'ava bweru wa kkomera. Nti baamukwata mu January ne bamuleese mu kkooti mu Gwokutaano. Kitegeeza nti wakati wa January n'Ogwokutaano eddembe ery'obuntu ery'okuba ng'alina okuleetebwa mu kkooti okumala essaawa 48 lyalinyizibwa. Ekyokubiri ne badde bamusibira yonna yonna wali illegal, ze tuyita illegal detention. Atugaba bamusibira embuya ne bamutulugunyiza, oluvannyuma ne bamutwala ekireka n'akola statement eziwerako nga 10 olwo n'avayo. Naye byonna tugenda kubiteeka mu application yaffe okulaba nga tukontestinga guno omusango obutagenda mu maaso paka nga kkooti esazeewo ku nsonga y'eddembe ery'obuntu. Omukwate Jamal Kiyimba atemera mu gy'obukulu 43 nga yali imaamu ku muzikiti gwa Masjid Taqwa mu Ssaabagabo mu division y'e Makindye nga yakwatibwa mu mwezi ogwa January omwaka guno era ng'avunaanibwa omusango ogw'okubeera ekitundu ku kabinja k'abayeekera ba ADF. Olwo ne kkooti nayo netugisaba batuwe empapula zonna state z'alina. Kkooti nekola ekiragiro ekyo bazituwe okulanga mu kimu kitambula bulungi. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.